Kulo no golaba yoyo gwe twakulaze eggulo nga bamubako mukyala we nga wampeta ne bamwanjula. Alina bw'agenda okunyumizaamu engeri gye yamanya mukwano gwe nti amubbyeko omukyala. Yabampita Dan Sekidde Kavuma. Mukyala we yanikoze ya Nalule Mildred. Mbeera nga bwe namanyaamu okwagalana kw'abano nina mukwano gwange era wa Luganda ali awo. Okwagalana kwa mukazi wo. Okwagalana kwa mukazi wange kubanga tetwawukanangako baatugatta na mpeta lwakubadde nti kati empeta natuuka ne ngiteeka mu drawer ne ngaakansoke ngikole ki ngitereke. Baasooka ne baŋŋamba nga bagenda okukyala ne sitakikkiriza kubanga nali sikisuubira nti like William asobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo kubanga yali mukwano gwange, yali muntu munaddiini ng'atubuulira nnyo ebikwatagana ku Katonda. Nga bwe namanya ku kukyala ne bimbuzaabuza ennaku z'omwezi kuba nali njagala kugendayo naye ne bimbuzaabuza ennaku z'omwezi. Nali njagala kugendayo nkakase ddala kituufu oba Sennabulya yennyini gwe mmanyi William agenda okukyala. Bwe zannema nalaba bifaananyi, bansindikirako ebifaananyi era ne kimpuliza bubi nnyo ne ngezaako mumukontakitinga naye nga nambulokinga. Bwe yasoma message nga byemubuuza nambulokinga ne ŋŋamba okay bintu bitambula bwe buti bulijjo mbadde sikimanyi. Mu bufumbo yabayamba ki ekyakufuula mukwano gwe? Mu bufumbo nga even before n'obufumbo nga tebunabaawo nga like musajja atubuulirira nnyo nga tubeererawo makati nga mukyalawo mu kugattibwa ye yali omuyima waffe. Kiki bye wamubuuliriranga abayambe abataawuluza ebizibu bye mufunyenga mu bufumbo n'omukisa yagutwala atya olowooza ate okwagala mukyalawo? Yakozesanga time eno gye twamuwanga ng'oluusi nze ne bwe siba siriiwo ng'era omukyala wange asobola okugendayo ne boogerezeganya ne bakola batya. Twagendera ekibeho enkwatagana nga weeri y'amaanyi ne ku mbaga ne mu kwanjula kwonna yalimu ng'ali so involved nnyo ne mu kusonda yasonda ssente ku mbaga yasayininga certificate yagisayininga kwegamba yali w'amaanyi nnyo masekkati gaffe awo okutwala mukisa okufuna omukisa n'amuwangula. Bizibu ki ebyali batabula bye yamanya oba oli awo n'abanga empogola nti weeyasuza otandikira okusanga? Eŋŋamba erabika yali time kubanga nalina omulimu nga nkola nnyo safaari, nkola nnyo late hours, oluusi akomawo late, oluusi nkomawo late, akomawo akooye nkomawo nkooye. Ogamba mukyala? So oli ng'alina obudde? Ng'oli ye alina obudde kati obufuna. Wategedde otya oba wategeera otya nti kati bagenda kwanjula? Okwanjula kwabaddeyo nga 13 ku Sunday newedde. Lwabadde Buyala. Omukyala nze yannyanjulira Kabowa. Kati ene Buyala nga sinabatuuka ku Buyala aŋŋamba yali muntu wa munda nnyo nti wali bagenda kwanjula. Yansooka n'aŋŋamba mukyala wo Sennabulya agenda mwanjula ne mugamba tekisoboka. Takimanyi nti tuli bantu bampeta. Lwaki tebansaba divorce oba nze ne mbabulya kye njagala nabo ne tukola ki twa divorce. N'aŋŋamba tugenda kwanjula biki saidi ze Buyala naye ng'Ebuyala simanyiyo era n'agaana okumbuulira ekifo. Wategeera otya ekyo? Kati mu kutegeera ekifo ku Lwomukaaga ekiro nga nkya ku Sande nalowooza ne ŋŋamba kangende ku saluuni y'omukyala ya Mildred eri saidi zaawo ku Stella ku saluuni. Ntuukawo nsangawo saluuni ziringa 2 zikyali nzigule naye ng'eyiye nzigale. Nsanga abakyala bali awo ne mbaga bannaye enkya bannaye twatugambe tugenda ku mikolo naye simanyiyo naye mbadde njagala anandagirira kubanga ffe tulina emmotoka wali nti jangu wano enkya ku ssaawa 4 waliwo emmotoka ezigenda osimbula wano zigenda wa ku mikolo. Ne mbagamba afe mutulagirire bulagirizi ffe tujja kujja mu tayimu yaffe. N'agamba akankuwa ennamba y'ono omuwala ng'agenda atulagirira mukyame bwe muti mujje bwe muti. Naye nga gwe balagirira tebamanyi yaani era tebamanyi kiki kigenda mu maaso. Gwe n'otuuka ku mukolo? Nze ne ntuuka ku mukolo. Bwe twatuuka ku mukolo nalindako emikolo gitandike bulungi nnyo ebintu abako bazze kuba twatuuka ffe twasooka n'abako. Abako bwe batuuka baatusangawo nga ffe tulina bwe twewogomye. Kati nalina mikwano gyange nali ntutte n'akamotoka ka erefu
kaletereko ebintu nga manyi bwe babaawo bwe ntuuka kuba bali bamanyi nga bagamba oyo face nga bagimanyi bagamba ono twamuwako omukyala so nga manyi nti bwe banaaba babawadde bintu n'ensaba ebyange bajja kunjawulizaamu bagambe kati twalako bino naye emisinde gye baatugobyeyo n'akamotoka nga n'owakamotoka simanyi na gye yasigadde embuuza kati olwo ogenzera akamotoka nga mwakkanyizaako bakuwa ebintu tetwakkanyiza naye nga zekyengenza okunona bintu ate bagamba omulalu wakuweera wotwala babadde bakuwadde kati bwe bakuwa ate ketugeze nti bampadde ate bwe bakuwa n'otandika gamba tekanoonya akamotoka kati utuuse ntuuse bulungi nnyo ntaddeyo abasajja bange bayingidde nga nsinga kwagala nsooke nfune ebifaananyi eyasooka ne bamukwata owokubiri ne bamukwata kati neŋŋamba kati wano nze nina kulumba nga nze kati mu kulumba bwe nti nyingira nendindako omukolo natandiko omukyala najja nawe yatandika okuzina awo n'omuko biki obalengera ki nze mbalengera ndi mu bitooke wali wonna wetolodde ensiko kati nze ndi mu bitooke naye kati ng'owulira otya mu kaseera ako omukyalawo nali siwulira bubi just nali ku tension kye nali ndaba around waliwo abakutte emiggo poliisi ng'ejjudde wali pickup nga bbiri zonna baaziyaawo abakutte waya kati neŋŋamba kati wano mmaliridde kanumbe nze kyentaasa kyange nze nkimanya abazadde banandaba kubajja gamba oyo temukuba oyo waffe nga nze kyendowooza owaffe nga ate baagabye omukyala nga nze kyendowooza ngenda otuuka okugenda okwagala okusembera emiggo gyokka egyatuze emabega wali nga tetusobola nakuyimirirawo kwata misinde kwe kuvaayo emisinde neŋŋamba kati kanveeyo kasa mmanye ewaka wano si waka baba bapangisa gadeni neŋŋamba wano ebintu bwe banabijja wano bagenda bitwalawa bagenda bitwala ekabowa ewaka neŋŋamba kati kaninde naku nga bbiri bajja kuba beeterezezaamu ngende ekabowa manje ebintu byange wagenzeeko eka ewaka sinagendayo wakubye ku ssimu nakubira maama omukyala nakubira maama essimu naye nakusaasira yampisa bubi yayogera bubi nnyo nanvuma tolina mukoddomiwo muko muvubuka muto siina kyensobola mubuulira nakitegeera muto myaka ndowooza girayo alaka yakaweza emyaka ndowooza nga 2 kati oyo muntu mukulu anti kati talina sse talina kyasobola kwogera eri nekimu omukyala wamukubiddeko sinaba mukubirako naye kankubire ku mukyalo